innahu man yushrik billah, omuntu yenna akeera ku makya n'abyolumbe. Innahu man yushrik billah, omuntu yenna akeera ku makya n'asibayiriza wonna wagisibye. Abasajja abali muno n'abakyala bampuliriza nga mwasibayiriza naye mwazisiba. Bangi mbasira abavuzi ba boda boda nga Allah mumugattako, mupakinga piki zammwe ku masajidi nojja n'osaala muvubuka musiraamu naye nga yiriz eri muyingini eno bw'osaala bale ziri mu bbanga kirevu wakirekako gwe ne Peter tewali njawulo, mwenna muli bakafiri. Ogamba otya nti osinza Allah nga yiriz eri mu bajaji esobola okuyamba, esobola okutaasa abataxi, aba boda boda, bana bavuga simanyi costa gana gatipa simanyi ag'omusenyi. Muli bashiriku abamu mwateeka eddagala mmotoka zammwe musobole okufuna emirimu. Osaala wena n'akalaadi mujjaamu n'osuna. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oli mushiriku era yenna alifira kweyo embeera nga takoze tauba, Allah n'akutwala ng'olina ebigali wansi w'ekitanda, ng'olina abalongo wabasibira. Buli Allah wagambye ti innahu man yushrik billah, yenna akeera ku makya n'agatta ku Allah ekintu ekirala, wakitiibwa Allah agambye faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Buli bwe twagala ejjana eri haramu kuye, Allah tagenda kumuwa jjana. Wa ma'wahu an-nar, wanaba Allah amumya ejjana muliro. Wama lidh-dhalimina min ansar, akimanye walimala okuyingira omuliro tewaliwo mulyazamanya yenna agenda kufuna mutaasa, agenda mutaasa mbokoza Allah tabaraka wa taala. Bw'omushiriku yenna ali wano obanga toliiwo, abange kimanye Allah wanakutwalira mulumbe, Allah wanakutwala ng'okyakkiririza mu byobuwangwa n'ennono, ng'okyakkiriza mu balongo nti baavuwaza, bagaggawaza, baawukanya ababadde obumu, famire baziteekamu ebisiraani nga tembamaze. Kakasa nti ogenza oli mushiriku, ejjana ya Allah togirina wadde ng'ogisaba olunaku emirundi 3 ewa Allah tagenda gikuwa olw'enzikiriza envundu gy'oliko. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Wa qala aydan jalla jalaluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalam kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Aburungi abandabira bampuliriza, amatenda amajjuvu agatali mbukendeevu tugatenda n'ewekitiibwa Allah jalla jalaluhu. Allah afuwe ekisa eyabukeesezza nga tuli balamu, ate nga tukakasa nti alina bye yatutte mu kireo kitukeesezza olwaleero. Awataliwo okubuusabuusa alina batutte ku makya ga leero, era nga alina bakyatwala Allah ow'ekisa jalla jalaluhu. Tukakasa nti yekka Allah asinzibwa, byonna ebisinzibwa mu nsi ne mu ggulu nga si Allah, abange bisinzibwa mu bukyamu, bisinzibwa mu butamanya, bisinzibwa mu bulyazaamaanyi. Abanga alina okusinzibwa mu butuufu ye Allah tabaraka wa taala. Newankubadde nga abantu bangi bakyesibye mu kusinza lubaale, abantu bangi bakyesibye mu kusinza ebitali Allah, naye twegattire wamu tubiwakanye titewaliiwo kiteekeddwa kusinzwa mu butuufu okujjako Allah tabaraka wa taala. Era nga yensonga semasonga eyasindisa ababaka kujja kutegeeza bitonde ti la ma'budun bihaqqin illa Allah, tewaliiwo ateekeddwa kusinzwa mu butuufu okujjako Allah. Nga yenna ayagala okubeera nga atambulira mu buufu bw'ababaka bwe baaliko ateekeddwa kubeera nga anoonya tawhid, abanga shirika amuleke asobole okusinkana omulezi we Allah
ngali bitonde tabaraka wa taala biyasima era byayagala. Abaluganda abalungi Abasiraamu abali wana bakuŋŋaanya olwaleero mbakubirizanga nange sejjeemu abange Allah tumutye nga nekitegeeza okutya Allah ekisinga okubanga kya bbeeyi abaffe kumusinza nga ali yekka. La ilaha illa Allah kalimatu taqwa kyekigambo ekitegeeza okutya Allah. Wallahi n'onaakola byonna ebitegeeza okutya Allah gwe nga obirowooza naye ng'oli mushiriku ekituufu Allah tonnamutya. Abaliddwa nti atidde Allah mu bwennyini bw'okumutya ye muntu yakeera ku makya n'amanya ekyamutonza, n'amanya nti lwaki ndi ku nsi, n'amanya nti ndi ku nsi kuno si lwa kusuubula, si lwa kuwasa, si lwa kuvuga boda boda taxi. Ebyo byandizze luvannyuma lwa kutegeera nsonga nkulu liibadati llahi wahda, kusinza Allah yekka ng'ali omu tabaraka wa taala. Yenna aliva ku nsi nga amusinziza nga amwawudde, wallahi agenda kwesiima sheekh, agenda kuba mulamu obweyagaza, agenda funa obulamu obuli owulira ddala bano butaggwaawo, kubanga obutaggwaawo bwa kiyama teri kufa. Naye kiriba kya bbeeyi nga Allah abukuwadde nga takutadde mu muliro, wabula ng'oli mu byengera. Naye yenna aliyingira ejjana wallahi agenda kuba yafa alina tawhid. Teriyo Allah gwagenda kuwa jjana nga yafa mushiriku, kalla tekisoboka. Abange mbakubiriza okumwawula Allah nga ali yekka, tumusinze nga ali yekka. Tukakasa nti yeye Allah asaanidde okusinzibwa, wadde nga mu nsi waliwo ebikyasinzibwa naye tukakasa nti bisinzibwa mu bukyamu, ateekeddwa okusinzibwa mutuufu ye Allah ow'ekisa tabaraka wa taala. Tumusaba Allah okusaasira ebyengera n'emirembe abiza okwekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wamu n'abo bamugoberera ku buluŋŋambi ebyo yasomesa alayhi salatu wassalam. Bakadde bange abalungi, mukize tandika omusomo gwaffe ng'obudde bukyali insha Allah. Mbadde nsaba yenna asuubira osumagira tokikola, ojja sumagira nga kutuba ewedde insha Allah. Kusaba ekyokubya omutima oguggule, Allah byannaabanjatuzza nga birimu akalungi obirisiivinga ogenda obiteeke mu nkola. Wannabaawo ekyetaagisa okujja mu bulamu bwo kijjeemu, kasatu n'agamba nti kino kikuyingiza omuliro obutaguvaamu. Wallahi teriyo kya bbeeyi nga kufuna chansi kutegeera nti kino kikuyingiza omuliro obutaguvaamu ng'okyali mulamu, wallahi n'okivaako. Abooluganda abalungi, faayo okulanga kutuba ennya zonna mu mwezi oba kutuba 5 ng'obaako artist ojjamu ogamba kutuba eyasooka mwezi seka yagamba bw'ati, ey'okubiri seka yagamba bw'ati, ey'okusatu bw'ati. Kale zonna ennya noonajjamu emu naye ng'oggyeemu ekigenda oteeka mu bulamu bwo Allah isizeeko obulamu butereere, ekisinga okubanga kya bbeeyi. So si kutwala kuleeta bivulu n'ojja n'oddayo n'ojja n'oddayo. Abange ekisinga okubanga kya bbeeyi kutuulawo n'olondamu naddala ekikwatana n'enzikiriza n'obaako n'ekyongera ku tawhid, okwawula Allah ng'ali yekka tabaraka wa taala. Ngenda somesa akabenje ka shiriki, akabenje ka shiriki bungi naye ngenda kujja akabenje kamu kokka insha Allah. Tubeere nga tutunulako akabenje ako tulabe Allah wanaaba atusoboseza okukoma. So nkusaba ompulirize bulungi, shiriki lye zambi lyosooka okwogerako buli muntu n'akutunuulira n'agamba era agenda kwogerera ku byaffe, agenda kwogera ku byobuwangwa n'ennono, agenda kwogera ku bya kabira byaffe. Abange wadde ng'oyagala nnyo kabirayo, ng'oyagala nnyo ebya kalikyayo, naye sooka weebuuze ebikwatagana n'ebya Allah byayagala. Webanga tebikwatagana bya Allah kitegeeza tonnasiramuka. Abange shiriki zambi ddene mu mazambi Allah gatagenda sonyiwa muntu yenna alirifiirako. Wallahi newankubadde nga yakola hijja nga yagenda e Makka, abange yadde nga umra yaddingana Kaaba, nga yasaalanga essola, yasiibanga Ramadan, yasiibanga ennaku enjeru, yasomanga Qur'an, yawerera abaana ne bakwata Qur'an, naye nga wakati mu kufa yagenda okufanga ebigali biri wansi wa kitanda, yagenda okufanga alina keesi ya lubaale, yagenda okufanga mukazi wa akyafuwa emmindi nga leeta kinaako obuzibu, yagenda okufanga akyali nayirizi wonna we yagiteeka, yagenda okufa ng'akyakkiriza mu byemiziro
owenkima tawasa wankima, owenge tawasa wangeye, owente talya nte simanyi tamuwasa, owemmamba talya mmamba, owobutiko tera butiko. Naye nga byonna byayogera tabirinaako irimu, tabirinaako bujulizi, wabula agoberera bajjajja ba bakulembera wakati mu kuba Qur'ani emulagirwa oba emukkiriza okubeera nga ali emmamba, okubeera nga wasa ow'enkima. Qur'ani tekimugaanangako, ate nga kyekitabo kyaffe kyeteekeddwa okuba nga tukulembeza. Kati abanga omuntu alifira akabenje bwe katyo akashiriki ng'agatta ku Allah tabaraka wa ta'ala, abange agenda kuba akoze rosi mu nsi muno ne kunaku lw'enkomerero. Akabenje kano kakulu era kenyagadde okunogolayo. Oba oli abantu bangi bakolerera ejjana era nga buli muntu ajagala era nga seeka bazisaba, abantu bagamba nti amiina. Oli n'omukolera obulungi n'agamba nsaba Allah akuwa ejjana n'ogamba nti amiina. Naye ekibuuzo, oli mu abo abasaanidde okuyingira ejjana? Allah wakutwalira wano nga jjuma ewedde, oba nakutwala wano nga tuli mu jjuma, ddala oli mu abo Allah bayinza okuwa ejjana? Ekibuuzo abange kisobola okuba nga yes, alisobola okubeera nga no, nga Allah asobola okutwalira muzikiti wano Masjidi Saala, wallahi nakwokya obutakujja mu muliro olw'enzikiriza envudu gyakututte nayo tabaraka wa ta'ala. Kati abange shiriki, omuntu wakola shiriki kyeki? Kinkalubiriza nnyo okuleeta akabenje ng'omuntu annaba kumanya kyebayita shiriki. Abange tuzze tukiwulira era kasoli mugazi mukyo kyebayita obushiriku oba kyebayita shiriki. Amanyi baali bakitematema bagamba nti huwa taswiyatu ghairi llah billah fima huwa min khasa'isi llah, ye muntu okubeera nga yenkanyankanya ekitali Allah ne Allah mu ebyo ebyeyawulidde Allah yekka, abeera akoze shiriki. Ekyokulabirako ye muntu okkeera ku makya Allah n'agamba nti lye mmamba, n'omukulu w'ekika n'agamba tolya mmamba, n'obeera ng'ogenze na kyamukulu wa kika n'ogamba seeka sirira mmamba. Ekyo seeka olaba nti bugwenyufu buwemu, seeka olaba nga tusobola kulya muziro. N'omugambo nange Allah yagamba nti tulye byonna ebiri mu nsi byeyatukkiriza okulya, noga nti wadde Allah yagamba naye wawe ekirabanga kale kiragamuko ku bwongo. Seeka tekisoboka ne wano mu Buganda kizira n'okutta kitta, ow'emmamba okulya emmamba, ow'endiga okuwasa ow'endiga. Tumugamba nti kageza nayogera ebigambo ebyo abeera amaze okwenkanyankanya omukulu w'ekika ky'emmamba n'omutonzi, n'abeera ng'agudde mu kye tuyita shiriki era n'afuluma obusiraamu. Lwaki? Allah wagambye nti la, ate ow'ekika n'agamba tolya. Abange tugonderaani ku bombiriri? Tulina kugondera Allah tabaraka wa ta'ala. Kati yenna ali wano ng'okyagulumiza ebyobuwangwa n'ennono ku ddiini ya Allah oli mushiriku era tonnasiramuka. Kankuwa ekyokulabeka ekirala, ye muntu okkeera ku makya omwana ow'obuwala muwala we n'aleeta omutabani mu maka ge ng'azze kubeera ng'amwanjula, ne banjula emiziro. Taata agenda okulya ng'omuziro gwa ffumbe, ate nga taata wa ffumbe, muwala wamuleetedde ow'effumbe. Taata n'akwata wansi ne waggulu n'agamba oyo mutabani wange era wano mu maka abeera mwana, sobola mufumbiza muwala wange kubanga bonna bafumbe. Oyo omwana nze muzaala, oyo omwana bawakika nze mba taata we. Okakasa muzeeyi Muzaffaru oyo omwana gwamuzaala? Abaana b'ozaala tobamanyi? Era bw'ogaana okufumbiza omusajja oyo muwalawo wakati mu kubeera ng'ogamba nti oyo omwana mutabaniwo simanya kuyita taata olw'okuba mwenna muli bafumbe, obeera mushiriku. Newankubadde nga gwe kiyamani w'omuzikiti, newankubadde nga gwe asakako omumeme w'omuzikiti, tosobola kuddamu kuyitibwa musiraamu mu maaso ga Allah. Obeera mukafiiri, obeera mushiriku, wadde nga abantu basigadde bakuyita musiraamu, basigadde bakuyita haji, basigadde bakuyita swaba, basigadde bakuyita yaakhi. Byonna ebitegeeza obusiraamu ewa Allah omaze okubanga obuvaamu. Lwaki? Wenkanyankanyiza omutonzi n'ebitonde bye yatonda, abange n'obeera ng'okaafuwadde n'ogwa mu kye tuyita shiriki. Abaffe shiriki omaze otegeera kaako. Kankwe n'ekirala, abantu we bali nga bakyayaba ennyimbe olumbe shiriki awedde emirimu. Baganda bange abasiraamu,
olumbe shiriki era yenna ali wano ng'okyali mu elementi y'okwabya olumbe sooka omatire nti tonnasiramuka. Lwaki wenkanyankanya ekitonde n'omutonzi abange n'ofuluma eddiini ya Allah tabaraka wa taala? Oyinza otya okkeera ku makya n'owakanya nti omutonzi si yatta? Oyinza otya okkeera ku makya n'oyagala okutta ekitta abantu? Osobola okukitta bukyanga mu kyabya kyali kyabise okujjako ate muddamu kunkumuka bukunkumusi, kitegeeza nti mulwana na bbanga temusobola kutta lumbe. Ekyo Allah yamala okisalawo. Kullu nafsin dha'iqatul maut, buli muntu yenna, buli mwoyo gwonna gugenda kukomba kukufa. Abaganda mwe abakyalemeddemu ekyo ekikolwa ky'okwabya olumbe, abange tribe yo tekusoozaawo ddiini yo olw'okuba nti oli Muganda. Ekyokuba Omuganda layisi ku ddiini y'Oweekitiibwa Allah. Olaba nti n'ekkalisi endala oba tribe endala zigenda zikopperera. Baŋŋambako bano abadaka abagwere abali awo, shiriki waabwe omu bamukoppa mu Buganda. Era osanga abakyala eyo Budaka nga baloga empombo, basenga beeyo nga baloga empombo. Era baŋŋamba seeka shiriki weene e Bugwere tumukoppe eyo Buganda. Teza nti Abaganda mwatikidde mu shiriki. Naye gwe nkusaba beera omusiraamu Omuganda, tobeera Omuganda omusiraamu. N'okeera ku makya n'onoonya ekyasse maamawo mwagale okukyabya. Omusiraamu taabya lumbe. Wenjogera ku kyolumbe kati buli omwana tunuulidde tagaana kuzibiriza, kubanga owulira nga ali okukugaana ekikolwa taatawo kye yakulaga nga tannafa nti mwana waffe naawe kino okikolanga, kubanga naffe bajjajja babikola tugezezzaako okubikuuma. Era wooli wano olina ebifundikwa biwasukira okuva ku taatawo, nanti gwe wamusikira n'osikira n'ebya shiriki byonna. Era wano oli wano ozze kusaala. Era olina enteekateeka okwasiri ne kusubuhi wasadde Qur'ani ogisoma. Tugamba ebbanga ly'omala ng'okyali n'enfundikwa, ng'okyali n'enzikiza mu kwabya olumbe, ewa Allah tonnasiramuka. Oyolekedde akabenje akanene ketugenda okuba nga tuba olunaku olwaleero. Abange Allah tukkirize nti yatta. Yagamba Allah ow'ekisa jalla jalaaluhu, wallahu yuhyi wa yumiitu. Allah waffe gwe mulaba oyo jalla jalaaluhu, wallahu yuhyi wa yumiitu. Allah yawa obulamu era yatta. Wallahu bima ta'maluna basir. Ku byonna bye mukola Allah abiraba. Akimanyi nti muzza okusaala naye nga mukyabya ennyimbe. Nga ku weekend eno ina programu yakwabya lumbe Butambala Masaka Bugerere. Tugamba togenda. Yadde ssereto zibasindikira ne wonna abawa just 2,000 notako 2,500 n'ebitaano ebijjako weetabye mu kwabya olumbe era okaafuwadde ekigunga gy'osigadde. Oli mukaafu wa kikolo newankubadde nga tokutte ekkubo genda Bugerere. Omusiraamu taabya lumbe. Atugambye Allah nti wallahu yuhyi wa yumiit. Allah yauta, Allah yawa obulamu era yatta tabaraka wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir. Ku byonna bye mukola Allah biraba bulungi. Akimanyi nti bangi mugenda e Makka ku nnyumba ye ne mutuuka ne ku Nywanto ne mukwata ne ku Kaaba, naye nga mukyayabya ennyimbe gye mwavudde ne Uganda, nga mukyabya ennyimbe gye mwavudde mu nsi zammwe, ne Allah jalla jalaaluhu mugumiikiriza n'abaleka ne mudda nga tabatuusisa okuvune bonna, ne bakoma ne bakwita haji, ne bakwita hajati, n'obatendera Makka nga weenyuma, n'obatendera bannange sola zeri zito nnyo, munnange amazzi ga Zamuzaamu n'abaleetedde, naye ng'eyeetise Zamuzaamu waffe si musiraamu, kubanga akyali mu elementi y'okwabya olumbe. Yagamba Allah jalla jalaaluhu mu suratu Tauba aya 10:16, yagamba Allah ati inna allaha lahu mulku samawati wal ard. Yagamba Allah nti obufuzi bubwe obw'eggulu n'ensi, ye mufuzi waabo Allah jalla jalaaluhu. Era na bonna abafuzi abali mu nsi Allah yagenda bawako obufuzi. Buli Allah kiyagamba tabaraka wa taala yuhyi wa yumiitu. Obufuzi bwe Allah obw'eggulu n'ensi bino wammanga yabikola. Yuhyi, Allah yawa obulamu, wa yumiitu, ate yatta. Wama lakum min duni llahi min waliyi wala nasir. Allah tukakasa tabaraka wa taala ti wama lakum min duni llah min waliyi wala nasir. Abange temulinaayo mulala, temulinaayo mukuumi atali Allah wadde omutaasa ayinza okubataasa. Baganda bange omusiraamu taabya lumbe.
ekibuuzo abange bukyanga mu lwabya lwali lukomye okutta abantu. Ekyo kakasa nti etteeka lya Allah lyolwanagana nalyo lotasobola kubanga owangula. Yagamba Allah mu suratu Sajida mu aya 11 embasirabidde, yagamba Allah qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkira bikum. Yagamba Allah qul yatawaffakum, Muhammad bagamba abantu abo qul yatawaffakum, ajja kubajjira muddala emyoyo alladhi malakul maut, oyo malaika w'okufa, alladhi wukkira bikum, oyo Allah gwe yabateerawo okubajjamu emyoyo, thumma ila rabbikum turja'un, temufaayo mugenda kudda eri Allah. Kale nabanyonyole nti ekikolwa kye mwakola ekyokwabya olumbe emirimu gyammwe nakitazaamu era temulinaayo kalimu konna, fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna, era sigenda kubabala olwaleero. Dhalika jazaohum jahannamu bima kafaru, omuliro guguli jahannama kwebyo bye mwalinga muwakanya. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, kubanga mwafuula obubonero bwange n'ababaka bange ekyokujeregerera n'ekyokuzanyirako, temwasobola kubawuliriza ne musinkana nga mukyabya ennyimbe, omuliro gugwo. Dhalika jazaohum jahannamu, yempeera yammwe eyo kwebyo bye mwawakanyanga nga baseeka babagamba, ababaka ba Allah babagamba, ne musigala nga mugenda mu maaso n'okuwayo contribution mu kuyimirizawo okwabya olumbe. Samutabya lumbe newankubadde nga avuddeyo okuyimirizawo eryo ezzambye mu nsi awulirwa, wabula kakasa nti twajjirwa abantu abajja abantu kukuba ettuufu ne baza kukuba ekyamu. Allah yatta ate yawa obulamu. Twesike mu maaso baganda baffe bafune okutula inshallah. Twesikemuko katonotono inshallah taala, twesikemuko na abange omala okutegeera nti okwabya olumbe shiriki, omuntu ali wano ng'olina ebigali siraamu, wallahi Allah basaasire, ffenna tusaasire. Gwokimanyi nti waba basiraamu bajja muzikiti wano ate nga mpulira bulungi nga si kiggala, wallahi ng'alina ebigali ewaka, nga jumaze yakaddiŋŋana wajja waddeyo wabirabako, okimanyi nti weebali asookwanga ntaliwo ate osobola okubanga era waali ng'alina ebigali, ng'asaala ng'asiiba naye ng'alina kesi ya lubaale, ng'asaala ng'alandira amagwana ageeteka nga ne Makka ayagala genda, naye ng'akyalina irizi mu mmotoka, akyalina akatanga, akyalina irizi mu bajaaji. Abo weebali nga muzikiti bajja ne batuula ne basoma n'owulira khutuba n'akwata mu nsobi agamba ati wemmamba ali emmamba kuseeka mwamuje walina amagezi. Sirina magezi, gwagalina nzemba nago naawe zemba nago gwagalina. Tulabanga gwotegeera nnyo okubeera nga walimbisa Allah nombaka Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, tulabanga nti gwatotegeera nnyo. Abanga omusiraamu ali wano ng'ondaba ng'okyalina bye tumenyeeko, kakasa nti oli mu kifo kikyamu, newankubadde ng'oyambadde bannanyi kifo ekyo kyebateekeddwa okwambala, naye oteekwa kufuluma nga jjuma tennaggwako ogende otereza amakaago, oba okuleeta nniya nti shiriki mutadde osale ku swala entuufu. Akabenje koyolekedde yenna agenda ofiira ku shiriki, yenna agenda ofiira ku byobuwangwa n'ennono. Agamba Sheikh Allah amusaasire, anna almushirika, mazima omuntu yenna ayabye olumbe, omuntu yenna afuuwa emminti, omuntu yenna aloga omusajja, omuntu yenna akyalina irizi, omuntu yenna akyakkiriza mu byobuwangwa n'ennono, omuntu yenna akyali wano nga wamala abalongo, bassaalongo ne bannaalongo, nga mukyalina enzikiriza etali Isiraamu nti nnaalongo simanyi ssaalongo tawasa balongo, wasanga nakate emubende tamuwasa abeera muwala we, naye ng'abaana bwewazala bali kigunga eri embende ogenze kukola ssente gy'osanze nakate onoonya namba 2 ne kyanjula amannya nga kirongo n'okigamba bannange oli muwala wange nange nazaala abalongo, onnemye oli mushiriku, wabijjawa Allah abakyala bye yatugaana okuwasa teyagerako nti ssaalongo tewasanga nakato, teyakyogerako Allah. Abange tusiramuke, yenna alifa neyenzikiriza. Agamba Sheikh nti anna almushirika, mazima omuntu yenna omushiriku mukhalladu fi nnaari,
Allah agenda kumuteeka mu muliro tagenda guvaamu. Kabenje kanene kerugenda okutambulirako. Omuntu yenna alifanga mushiriku, omuntu yenna alifanga alina ebigali wansi w'ekitanda, omuntu yenna alifanga tava mu masabo. Bano baseeka bakuba ebitabo, waliwo gwe baŋŋamba ali eseeta usijja mwatula linnya. Wallahi nsaba Allah mulungamye abuzizza umma. Bangi abantu bagenda gyali nga bagenze kunoonya luzaalo, bagenze kunoonya mikisa, emabegaawo yavayo ku TV nga byonna Allah bye yagamba nti abikola nga neseeka gundi abikola. Nyo twewuunya ekitonde ekyo ekyakeera ku makya nejjembera omutonzi waakyo Allah tabaraka wa taala nekifuuka fitina nga abantu bangi ababuze nga buza ku lwakyo ng'agamba nti akomyawo simanyi visa agirabisa, simanyi ate atwala abantu ebweru, omukazi yanoba amukomyawo, ng'omanyi otya ati nange namukowa lwaki oyagala okumunziriza. Abo webali baseeka bakuba ebitabo. Wakitiibwa Allah jalla jalaaluhu wanaaba tabataasizza ne bafa nga bakyali ku shiriki, abanga akabenje kano kebolekedde Allah tabaraka wa taala tagenda kubajja muliro. Ekyo kijjeeyo sika ebirowoozo gwe ali wano sooka okyetegeko. Yenna ali wano ng'okyakkiririza mu byemiziro, ng'okyakkiririza mu kubyokwa byolumbe, ng'okyakkiririza mu mpewo z'ekika, mukyakola ebijja kufuna mikisa. Maama yandoosezza, simanyi ate nasalidde musingi gwa nnyumba, simanyi ate nasalidde kasolya, simanyi ate nasalidde poloti, nasalidde bajaaji, kyuma kya mmwanyi, bano banalunnyanja abasalira yingini z'amaato. Oyo shiriki yenna alimufiirako. Wano Sheikh agamba tagenda kuva mu muliro walifanda nga takoze tauba. Allah jalla jalaalu tagenda kumujja mu muliro. Omuliro gwe toogerako oyinza okuba togutegeera. Ne kale kanku ekyokulabirako ddayo ewaka insha Allah. Sigiri nga mukazi agikumye bulungi, teekamu ekigere nga tekiri mu ngatto okumala eddakiika nga 10 insha Allahu taala. Wonna asobola okugumiikiriza ogwo omuliro, genda mu maaso n'okusamira, genda mu maaso n'okufuuwa emmindi, genda mu maaso n'okwabya ennyimbe, naguli oba oli omwandisobolagana. Bw'obanga tosobola ogwo kitono nnyo kugwa jahannamu. Yagamba Allah ow'ekisa tabaraka wa taala mu suratu Maida ng'atubaga akabenje abantu abanaafiira ku shiriki nga tebakoze tauba nti tebagenda kuva mu muliro. Bwemu ku bujulizi Allah bw'atulaga mu suratu Maida aya 72 yagamba Allah ow'ekisa jalla jalaaluhu, innahu man yushrik billah, omuntu yenna akeera ku makya n'abyolumbe. Innahu man yushrik billah, omuntu yenna akeera ku makya n'asibayiriza wonna wagisibye. Abasajja abali muno n'abakyala bampuliriza nga mwasibayiriza naye mwazisiba. Bangi mbasira abavuzi ba boda boda nga Allah mumugattako, mupakinga piki zammwe ku masajidi nojja n'osaala muvubuka musiraamu naye nga yirizi eri mu yingini eno bw'osaala pale ziri mu bbanga kirevu wakirekako. Gwe ne Peter tewali njawulo, mwenna muli bakafiiri. Ogamba otya nti osinza Allah nga yirizi eri mu bajaji esobola okuyamba, esobola okutaasa abatakisi, ababoda boda, bana bavuga simanyi costa, gana gatipa simanyi ag'omusenyi. Muli bashiriku abamu mwateeka eddagala mmotoka zammwe musobole okufuna emirimu. Osaala wena n'akalaadi mujjaamu n'osuna. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oli mushiriku era yenna alifira kweyo embeera nga takoze tauba. Allah n'akutwala ng'olina ebigali wansi w'ekitanda, ng'olina abalongo wabasibira. Wuli Allah wagambye nti innahu man yushrik billah, yenna akeera ku makya n'agatta ku Allah ekintu ekirala. Wakitiibwa Allah agambye faqad harrama Allahu alayhi aljanna, wuli bwe twagala ejjana eri haramu ku ye. Allah tagenda kumuwa jjana, wa ma'wahu nnar, wanaaba Allah amumya ejjana muliro. Wama lidhalimina min ansar, akimanye walimala okuyingira omuliro tewaliiwo mulyazaamaanya yenna agenda kufuna mutaasa, agenda mutaasa mboko za Allah tabaraka wa taala. Bw'omushiriku yenna ali wano obanga toliiwo, abange kimanye Allah wanaakutwalira mulumbe,
Allah wanakutwala ng'okyakkiriza mu byobuwangwa n'ennono, ng'okyakkiriza mu balongo nti baavuwaza, bagaggawaza, baawukanya ababadde obumu, famire baziteekamu ebisiraani nga tembamaze, kakasa nti ogenze oli mushiriku. Ejjana ya Allah togirina wadde ng'ogisaba olunaku emirundi 3 ewa Allah tagenda jikuwa olw'enzikiriza envundu gy'oliko. Yagamba Sheikh Fawzan hafidhahu llahu ta'ala, Allah amusaasire, yagamba nti hadhihi aqibatuhu fil akhira, eyo yenkomerero y'omushiriku ku lunaku lwa kiyama. Bw'atyo bw'agenda okufundikiramu obulamu bwe bw'alifanga mushiriku, annahu haruma alayhi aljanna, ejjana Allah agifudde haramu ku mushiriku, yani mana'ahu min dukhuliha mana'an batan mutlaqa, ayazizibwa okuyingira ejjana oluyingira olutaliiko kkomo. Subhanallah. Sheikh Fawzan Allah amusasire buli akola sharh ku aya eyo yagamba nti akimanye yenna mwabyalumbe, mufuuwa mingi, mukkiriza mu byawangwa n'ennono, yenna akyasiba ensiriba, yenna akyagenda mu baseeka bakuba ebitabo, nabo bennyini bano abagenda mu masabo, agambye nti akimanye annahu haruma alayhi aljanna, ejjana Allah agifudde haramu ku ye. N'agamba nti yani mana'ahu min dukhuliha man'an batan mutlaqa, yazizibwa okuyingira ejjana oluyingira olutaliiko kkomo. Era agambye Sheikh la matma'u lahu fiha, tabeeramu n'akasuubisuubi konna. Ebbanga lyalimala ng'ayingidde omuliro, yenna eyafa ng'akyaloga empombo, bano basenga Najjuka, bano basenga Zubeeda, bano basenga Afuswa, bano basenga Nakawooya, bano basenga Namata, abaloga empombo n'abasigadde ng'omwana azze okuwasa muwala waabwe mu byonna byonna byabaleetedde: sofa seeti, sooda, entebe, teekako ntebe ya taata, teekako bajaji, teekako sofa seeti, sukaali busawo 5, omuceere, emigaati, burubandi, naddugaza olujja. Senga Namata n'awunga omutwe n'amanya nti okwebaza ono omwana ku kyatukoledde ninamuliisa bbi, era n'akamulungira mu nkoko, n'akwata nkoko nkulu n'agiwa muwala we, n'amugamba agende agyetoolooze Kampala mukadde, agikole bw'ati nga tawaafu omuntu ali ku Kaaba, nga bw'andeetwa bw'ati Kaaba insha Allah. Bw'atyo bakwata nkoko nkulu ne bagiteeka eri omuwala e Kampala mukadde, ne bagyetoolooza bwe bati, ne bagijjayo ne bagiteeka mu nkoko eri mu luwombo. Bw'ogenda okujja nga senga omuyaaya akuli mu maaso, nakkuba amaaso nga muluddeyo mutabani nti munnange ejjaamu wesseeta, nange mumanyi nawangalako ekigunga awo naye ejjaamu mungi, enkoko nkulu ogirabye, tasobola kuvaawo nga tonnagikwekula. Lwaki mugikweka bwebanga ddala ntuufu eri ku sunna? Basenga musiramuke, Allah ejjana tagenda gibawa we munaafanga mukyaloga empombo. Era abavubuka abali wano bw'olabanga amaka ng'ogeekengedde nga senga atunula bibye tategerekeka, takuviira mu maaso, mugambe sooka olye ku luwombo, bw'otalulya sigenda kululya. Kale akume muwala we agamaka gabasheko gawonye, mugambe senga sooka olyeko. Tate niffe twakuse nti okumatira kwange mmala kulya, ne waawudawo ka supu awo genda mu maaso n'okulya, kubanga abashiriku abo kizibu nnyo okulya ku luwombo lwe bamaze okuloga olw'ebirungo bye babeera bataddemu. Mutya Allah, si kwebaza komadi mwe bazzamu omuvubuka ono abaleetedde engoye z'abasenga 30, bakojja amakanzu 20, simanyi bamaama bato, ate simanyi taata, n'abambaza ng'abatambalangako, ne mumusasula mu kumuliisa bugalanda. Subhanallah, ng'omushiriku muzibu nnyo. Kati Sheikh kyagamba la matma'u lahu fiha, yenna alifanga aloga oluwombo walibeera mu muliro, tabaamu n'akasuubisuubi konna nti oba oli awo engeri gye nalyamirawo omuzikiti Allah yandinjijayo. La, Sheikh Fawzan agamba la matma'u lahu fiha, togeza n'obaamu n'akasuubi konna nga Allah amaze okuteeka mu muliro engeri gye nali kiyamani w'omuzikiti nga nzeetako omumeme w'omuzikiti. Allah agambye ennahu, omuntu yenna man yushiriki billah, alifanga agatta ku Allah akimanye nti ejjana eri haramu.
Kitegeeza ki? Kabenje kanene ak'omuntu okuwangalira ku shiriki ate namufiirako. Abangoloze ebbanga ddene komaawo, toddamu kuloga shiriki omukoze komaawo. Genda okwate package ogiteekeko omuliro osiramuke. Gw'omusiraamu agamba nti okkiriza Allah nombaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, nojja mu muzikiti ng'okyalina shiriki nga ne bakusomera aya ti Allah agambye mamba lya ow'endiga wasa, ng'olabanga abyogedde atalina magezi, ng'asaana kuvumibwa, ng'oli mu muzikiti osobola okubanga tozze naye nga message ekutuuseeko wakati mu kubanga weeyita musiraamu. Subhanallah, ne tukubuuza kale gwavuma seeka olw'okuba yogedde ku miziro, omanye emiziro gye gyava? Omanyi bassekabaka baatandikawo egy'emiziro n'empalana zaabwe ze balina wakati waabwe n'ebisolo ebyo? Gw'omanye empalana we yava wakati w'abengo n'engo? Gw'omanye empalana we yava wakati w'ab'empologoma n'ab'empologoma? Oba gw'oli kyana kya gundi batwala butwazi, tweddira mpologoma tetubawasaamu baganda baffe? Gw'omanyi gye byafubutuka okasa baganda baabo? Wabanga ddala ow'empologoma muganda wo awangalira emukono kigunga nga muganda wo, nga gwe baakuzala yiri eri mubende, ng'eno wajja kukola ssente n'osangayo ow'empologoma omulala, ogasa muganda wo? Kale wobanga okola ekiraamo naye muteekemu. Era ogambe imaamu ku maali yange buli wampologoma alina okufunako. Awo nga temulamawo newa nebyokuwasawasa ne muleeta emiziro, n'otamanye empologoma eno kyava ku kyokubanga terina, ng'esukkulumizibwa nnyo nga n'okweddira bagyeddira kwali kabenje kebyalina eri obulamu bw'abantu abaaliwo mu kaseera ako, kwe byava okubeera nga babiziza kubanga obukambwe bwabyo byabattangamu abantu. Bassekabaka abaliwo mu kaseera ako ne bagamba nti akabenje kabitatuusizzaako empologoma, envubu, embogo, tuteekwa kubiddira abaana n'abazzukulu omuziro gwaffe empologoma, kubanga gwabattangamu oba byabattangamu abantu baabwe. Bwe empologoma yakuttirani gyogoba mu maka go ng'ezza okuwasa muwalawo, kati gogoba tawassa muwalawo agenda wassa empologoma nkazi eri mu zzu. Wezibanga empologoma zeerinnyira mu zzu, lwaki temukkiriza empologoma z'ekyunga ebbiri ezikwataganye, eno nkazi eno nsajja, nazo zigende ziwase, zigende zizaala abaana? Kubanga mwasalawo mu bantu ne muteekamu ebisolo, kyono wandiga, ono wa mamba, ono wa nsenene, ono wa mpologoma. Naamu, ng'emwakikkaanyako nti mweddira ebyo twayibu, kati mutegenamu okwewasaŋŋanyamu. Ow'empologoma wasa ow'empologoma, sikole empologoma family. Ow'envubu anonye ow'envubu, ow'emmamba anonye ow'emmamba. Nabyo eri ng'ebyekolako kuba tebisobola kuva eri kujja kwewasa eno mu bantu. Nammwe mulina kwewasaŋŋanyamu, mukikkaanyeeko nti wekiteekeddwa okuba, muleke okusukkulumya ebyo ku Allah tabaraka wa ta'ala. Kati yenna alifa n'enzikiriza eyo, Sheikh Fawzani agamba eyazizibwa okuyingira ejjana oluzizibwa lutaliko kkomo. Tagezza namu n'essuubi kyoba olyawo Allah ajja kumusonyiwa tabaraka wa ta'ala. Aina yadhhab, bw'anaabanga Allah akumye ejjana olwo genda saidi ki? Subhanallah, wila Sheikh idha lam yakun min ahli janna, bw'anaabanga Allah takutadde mu bantu ba mu jjana muganda wange sula ku sula zo wasaala, ku Ramadani zo wasiiba, fa aina yadhhab, olwo ogenda saidi ki? Yasiru adama, ogenda bulawo buzi kunaku lwa kiyama obulewo nga nsolo bakunoonye nga tebakyakulaba, ogenda saidi ki? Sheikh Fawzani agamba la, tolina gy'ogenda kubulira, tolina gy'ogenda kudukira omushiku wenna ku kiyama. Ma'wahu nnaaru, muliro Allah gy'agenda okuzza, khalidan mukhalladan fiha, ogenda gubamu ebbanga lyonna togenda guvaamu. Sawa Allah atasse omuliro atuwe ejjana, atashiriki Allah tumusikane nga tuli banna tawhid. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha fastaghfiru li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.
alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba'd. Baganda banga balungi tuli kabenje kashirika gamba nti anna almushrika mukhalladun fi nnar, omuntu yenna alifanga mushriku tagenda kuva muliro. Yagamba Allah wekisa mu suratul ahzab, yagamba Allah aya enkaga mwenya nenkaga mwetano ti inna Allah la'ana alkafirina, mazima Allah yakolimira bonna bonna abakafiri bansinza Yesu, bansinza Bikira Maria, bansinza mpewo za kika. Wano Allah agamba nti Allah yabakolimira bonna bonna abakafiri. Wa adda lahum sa'ira, n'abateekera omuliro ogwokya ennyo batagenda funa mu mirembe. Yagamba Allah omuliro ogwo khalidina fiha abada, bagenda gubaamu bugenderevu na bugenderevu. Allah bwagamba kigambo khalidina fiha abada, sike ekyokulabirako kino banna tawhidi kye batwambitawo byabwe. Bagamba singa Allah tabaraka wa taala alagire n'ensi yonna nejjibwamu ebigirimu byonna, nebijjibwamu ensi yonna, si Uganda yonna ng'eri flat, Allah n'alagira omuceere guyibwemu nga mungi gukomana ku mwezi, nga wonna wola abantu muya muceere, ng'ensi nejjude muceere. Allah n'alagira akanyonyi ako nga buli luvannyuma lwa mwaka kano naye empeke emu ey'omuceere ne gakitwala ku mwezi. Subhanallah. Amanyi bagamba nti ogwo omuceere tegusobola kubeera khalidina fiha, kubanga kaseera katuuka ne guggwawo. Newankubadde mu bulowoozo kiyinza twala emyaka emeka tesobola kukimanya, naye tegusobola kuba khalidina fiha. Era singa kyali bwe kityo, n'omushiriku yandibaddemu essuubi mu muliro gye yalibadde, kyoba oli awo weguli ggwerawo kale wendiviiramu. Naye ekigambo khalidina fiha, bugenderevu na bugenderevu, teri guvaamu, kyekifo Allah kyagenda okukulekamu ebbanga lyonna, kubanga min asma'i yawmul qiyama, kugamu kumanya g'olunaku lwa kiyama, yawmul akhir, lunaku olusembayo, teri lunaku lugenda kujja luvannyuma lwalwo. Yenna alibeera mu jjana tosubira budde kuziba, lwero yenna alibeera mu muliro kaliba kaweddemu ng'asazewo Allah nti gwe engeri gy'ofa ng'oyabya olumbe sigala yeeyo. Kati Sheikh agamba aleta ayo ekitiibwa Allah, nga Allah agamba yakolimira bonna abakafiri n'abateekerateekera omuliro. Allah agamba khalidina fiha, omuliro ogwo bagenda gubaamu bugenderevu na bugenderevu. Uli Allah wafunikira aya yagamba Allah nti la yajiduna waliyan wala nasira, tebagenda kufuna mukuumi yenna wadde omutaasa yenna agenda kubataasa ku bibonerezo bya Allah tabaraka wa taala. Kitegeeza omuliro yenna aligubaamu tagenda kufuna buweevu, tagenda kufuna mirembe, wabula genda kubeera miranga, kwazirana, kuyiriitira, naye nga takyasobola kuguvaamu. Aya 2 tufundikire. Yagamba Allah wekisa tabaraka wa taala mu suratu al-Maida, yagamba Allah wekisa tabaraka wa taala yuriduna an yakhruju minan nar, balyegomba okubeera nga bafuluma mu muliro ogwo. Olwo nga Allah asazeewo timubeereeyo. Yuriduna an yakhruju minan nar, Allah nga balyegomba okugufulumamu, naye wama hum bikharijina minha, nga tekyasoboka kubeera nga bagufulumamu. Walahum adhabu muqim, ebonerezo byabwe bya lubeerera, kubanga baafa bashiriko aye tebakola tawba kushiriki waabwe. Ekyo ogenda gubeeramu wakati mukulaazirana nga Allah tasobola kubeera nga akujjayo. Chance okyagirina, kwata irizi gy'olina ogijje mu kiwato. Chance okyagirina, genda ove ku shiriki, genda okwata ebigali, kwata ebifundikwa, kwata edduuka litereeze lijje mu shiriki, bakasoma tebabaloga bulozi, genda okwata emmotoka girongosi, genda oddeyo ewaka otereeze amaka, tereeze olujja mulugjeeko essabo, mubeera mutya n'essabo ne mugamba nti muli basiraamu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Omusiraamu alina kusinza Allah yekka awatali kumugattako kantondo konna mu bitonde bye, Allahu tabaraka wa taala. Aya esembayo yagamba Allah ow'ekisa jalla jalaaluhu, eno aya naye kulaga akabenje akali mu kufiira ku shiriki nga tokoze tauba
Allah tagenda kujja muliro. Yagamba Allah tabaraka wa taala, walladhina kafaru lahum naru jahannam, nabo bonna bonna abakafiri, bonna bonna abashiriku abagata ku Allah ebitonde ebirala balina omuliro guyitibwa jahannam. Allah ganti la yuqda alaihim fayamutu. Allahu akbar. Teguli batta nti bafe bawona omuliro ogwo. La yuqda alaihim fayamutu. Teguli batta nti bafe. Kubanga bakolanga shiriki nga bagala butafa, bakolanga shiriki nga tebagala kuva ku nsi. Kati Allah jalla jalalu abatadde muliro begomba okufa tebakyasobola kufa. Kati bakole batya? Allah agamba la yuqda alaihim fayamutu. Abange balyego omuliro gubatte nga tebakyasobola kufa. Kitegeeza ki? Kyanso kyagirina etereze enzikirizayo nga tunasinkana mutonzi tabaraka wa taala. Wala yukhaffafu anhum min adhabiha, era balibeera muliro ogwo Allah tagenda kubakendereza ku bindozo bya jahannam. Nenga lwaki? Kyanso kyagirina tereze enzikirizayo. Baganda bange abasiraamu, akabenja ku nga okawulidde mummwe wana abantu nolidde mulaba obudde bugenze nnyo. Ozanze sibulaba nange mbulaba naye bino nsonga nkulu. Kino ekyobudde tugenda kuva tugende emmotoka kyapire wali ofe ofudo inayirizi bino bitereza magenda go ataliko madda. Allah agenda kwata offside mu dduuka lyo lyoyagala ogenda mukati, agenda kwata offside ku pikipiki yo gyoyagala ogenda okubyanza, akututo inayirizi ogenza oli mukafiri. Kati kino kya bbeeyi nekyane kyetagisa kufuna nzikiriza kumala lunaku lulamba nga olya ku tawhidi kyatibandibali kisoboka. Lwaki? Abantu beeyita basiraamu ate nga bashiriku, bali bize mu duniya nga ate bashiriku, balina enkofiira, balina amakanzu, balina amanya ga basiraamu. Omuze naye oli musiraamu nti badirisa abeera bakafiri nga lowooza nti okuba dirisa bwe busiraamu. La, dirisa linnya. Allah asobola okutwana kuteeka muliro olwa dirisa nga linnya lyakwokera nalwo. Lwaki? Wafe oli mushiriku naye otamanya nti erinnya si yeddiini. Bangi mbasajja nga amanya ga bakaafu naye nga bali ku tawhidi. Abafutereza enzikiriza mwe muli okuwona, wallahi mubeera wano. Kati enfuvundikana kino wammanga wano wetulinga wetuliwe bati omusiraamu najja ava wano n'atandika okuyomba olwakutube badde esomesebwa. Kati gwe nkolera kimu, gwe tunuulira agenda oyomba mutunize amaaso aga ge sabandi oli mushiriku kyekikuyombya. Gwe mutunize amaaso abiri kyekimuyombya. Kubanga bye twogedde bye bakola tubava mu nnyimbe ate basala be bazinyi. Gwe loteekeddwa kujja kwazina ng'okyabya olumbe. Kalla tekisoboka naawe. Adhani ebeera nfu newoofuna uzu ebeera nfu. Amazzi otonera ga bwereere tolinaawo mulimu gwonna. Allah wagenda kuwamu mpeera ebbanga lyomala ng'okyagenda mu ssabo nga seeko oli wano okyakuba ekitabo tonnasiramuka. Na bonna bonna abajjeewo bagambe tuli bakafiiri naye tuddeeyo omutonzi waffe Allah tabaraka wa taala. Saba Allah ow'ekisa tusiyambeko atuwe enzikiriza entufu tunnafa. Abaana ddayo batuuze, olide yaweddeko nfundikira tofaayo ngenda kuvira mu maaso. Abaana batuuze banyonyola tawhidi. Abazadde abamu eddiini osobola okuba nga tewagisoma, ekyo kituufu, naye ate oyagala ogisoma. Kakati abaana tubakotogera. Noonya essomero eriri ku tawhidi nga bajja somesa omwana wo ng'ebibadde binfubutukamukko awulire ku kigambo kulya mmamba wadde nga ajeddira nga ali mu primary level. Ekyo omuzadde gwolina okuyamba omwana wo agenda okukula okujja eno nga kigambo okwabya lumbe yakyuyako nti shiriki. Naye gwe oyabya olumbe mu olide wamutune mwabya olumbe mukola entaana empozi bafuuweko era kyobagamba oli mubi. Wabagamba baana bange tweddira mmamba naye tetugirya. Osanga owe mama tomuwasa taata oli mubi gwe oli mushiriku. Bano abaana sooka bajja mushiriku kati bagambe mama tujeddira mbisi osange mama girye. Omwana akulenga akimanyi kale gofane shiriku tereza umma abaana b'ekya bayambi. Gwe taata nawe yakukyamya, taata yakutukize yakukyamya naye wanaabayo kya kitaawo nawe ajja kuba okya babiri kubanga mufudde ku shiriki. Kati abaana woba osobola kubasomesa amasomero g'eddiini weegali mu mukono wano chansi weeri amasomero weegali ag'obusiraamu. Twalayo omwana asome la ilaha illallah wallahi tojja kwejjusa nonabeera mu ntaana empeera zigenda kujja nga tomanyi zivaawa. Allah agambye nti omwana wo gwe waleka ku nsi zempeera ezo ku akawunti zetaddeko. Tawhidi wanaabanga kwomulundidde Allah ajja kubasiima. Tusonyiwagana akadde kawanvuyemu naye ensonga ebadde enkulu tulawo okulabagana. Saba Allah ow'ekisa jalla jalaaluhu ateeke balaka mu bigambo byanjogezza atoye Allah banakyusa oluvannyuma lw'okuva wano. Saba Allah ow'ekisa abashirika bamanyi bayinza okuba we bali wano
Allah tukusaba batuwulirize ebitima bave ku shiriki bakusikane Allah nga bana tawhid. Allah gwe musonyi so Allah tusonyi ebisobako ng'abantu. Allah gwe musonyi so Allah beere ngo tusonyiwa. Allah waffe jalla jalaaluhu tukusaba otuggalrewo amakubo gonna agatwala mu shiriki otuggulewo amakubo agatwala mu tawhid. Allahumma amin. yurfa'u darajatikum bisalatu ala nabiy أنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب محمد كلهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا. اللهم يسرنا ولا تعسرنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.